Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ekigudde mu Parliamentary y'eggwanga erya Uganda kyenkakasa nti abasinga obungi baba divertinze dda muyinza okubanga temwagala na kukigoberera etteeka erimanyiddwa nga Protection of the Sovregnty Bill n'amateeka amalala gakwata ku misolo ge bali mu kuyisa mu Parliament wenjogerera mukadde kano ba wenkoledde akatambi kano kubanga simanyi gwe kakutuuseeko ddi naye wuliriza waliwo amateeka ag'okumukumu agali mugenda maaso n'okubanga gayisibwa era ababaka bali mu kutuula obufofofo nga bagenda maaso n'okusoma zibbiiru ku bbiiru nga basoma balaba eddala butyawe bayinza okubanga abamu butyawe bayinza okubanga balwana okulaba nga gana amateeka tegayita abalala bali mu kaweefube ow'okulaba nga bakoze batya okulaba nga gana amateeka gayita ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu era Leader of Opposition Ssenyonyi ali mu Parliament mukadde kano ali mu kulwanagana n'abasajja ali mu kulaba nga agezaako okulaba nga amateeka agamu tebagenda maaso na kugayisa etteeka lya Sovregnty Bill bali mu kulireetala ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu jjukira ebbiru bwereetebwa oba ebbago bwe liba lireeteddwa lifuna kye bayita first reading basooka ne bali presentinga kakati Minister wa Internal Affairs General David Muhoozi yalireeta ne balisoma ku Parliament ku floor ya Parliament kakati baalireeta for the first reading then kati olunaku olwaleero ku order paper lirabikiddeko Ssenyonyi n'ababuuza etteeka lino nga muliddusa ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu. The Protection of Sovereignty Bill was read for the first time, and you referred the same to the relevant committees, two committees, Defense and Internal Affairs and the Legal and Parliamentary Affairs Committee, to process. At the end of last week, as we went to the weekend, we did see communication by the Office of the Clerk to Parliament inviting the public to give their input regarding this very bill, and a number of us are interested in sharing our views. I wrote to the committee yesterday, Monday, because we couldn't do so over the weekend when the communication did come out. The committee has yet to sit, the joint committee, and embark on, getting input from the different stakeholders. Meetings have not kicked off yet, but I got a bit confused and perplexed when I saw on the order paper the bill has been scheduled for second and third reading. Kakati wulira Ssenyonyi abuuza era ali mu complaininga eri Parliament nti ebbago lino webaalireetera jjukira olunaku olwajjo twakuwadde amawulire nti Parliament yataddewo omwagaanya bannayuganda yonna gy'osinzira gy'owangaalira okugenda maaso n'okubanga owuliriza emikutu gino kwenkuweerereza osobola okuwandiika n'owendowoozayo ku bbago lino oba ku mateeka amalala naye okusinga ku the Protection of the Sovregnty Bill eya 2026 nina amabago gonna wano bills zonna ezaaleetebwa mu Parliament nabagambye mujje mu inbox yange ku WhatsApp mbeere nga mbasindikira naakafunayo abantu babiri abakansaba bills zino nengenda maaso n'okubanga nzibawa kakati Ssenyonyi agamba mwaleeta ebbago lino for the first reading ekisinga okwewuunyisa ne mukkiriza public ebeere ng'esharinga views zaayo ku bbago lino wabula obadde wakyegendereza nti ekyo ekintu bakikoze mu weekend Saturday ne Sunday, in fact Sunday bannayuganda gye babadde nga balina okulaba nga basharinga information or views zaabwe ku bbago lino erigenda maaso n'okubanga lireetebwa wabula ku lunaku olw'Emmande Ssenyonyi n'agamba nti yawandiikidde akakiiko era ebbago libadde likyali mu kakiiko for scrutiny bakyagenda maaso n'okubanga balyekebejja wabula ate ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu Ssenyonyi atugambye atunudde ku kye bayita order paper ng'ette ebbago lino kweriri for the second reading and the third reading gwatamanyi bino kitegeeza ebbago liri mu kuddukira ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu walinga awaliwo ekibagoba okulaba ng'ebbago eryo libitibwa libeere nga lifuuka etteeka newankubadde nga bataddewo omwagaanya bannayuganda bawe endowooza yaabwe endowooza y'abannayuganda nga tennaba kuweebwa nga tebannaba nakumanya oba bannayuganda bali bameka abaali interested okuwa endowooza yaabwe abakulu bali mu kaweefube ow'okulaba ng'ebbago lino lidduka ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu liyisibwe mu Parliament abakulu bagende mu maaso n'okubanga ate ebintu bibatambulira kyokka nga jjukira tukyagenda mu maaso ne bino byonna njagala okutegeeza nti ate bino tebikoma bino terimugenda mu maaso nakukoma ku bbago lya tteeka lino erya Sovregnty Bill munnayuganda gwampuliriza mu financial ya 2026-2027 embonaabona gy'ogenda okubonaabonamu singa ebbago bills zino ezireeteddwa zonna zinaaba ziyisiddwa nkulayirira owampuliriza naawe atampuliriza abimanyi n'atabimanyi gwe bikwatako ne gwe bitakwatako ogenda kufeesinga akaseera akazibu nga tukyali ku Protection of the Sovregnty Bill waliwo tax proposals eziri mu kuleetebwa era ng'amateeka ag'enjawulo agali mu kuleetebwa naddala kye bayita Value Added Tax Amendment Bill 2026 nayo
ereese olutalo mu Parliament wenjogerera era nga babaka bali mu kaweefube obw'okulaba nga bino abamu babirwanyisa abamu bagezaako okulaba nga biyita. Jjukira waliwo ab'NRM era abali mabega w'ebintu bino naddala abo abali mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi. Wuliriza, ngenda kuwa ebitonotono byenzudde mu kye bayita value oba VAT Amendment Bill 2026, etteeka Parliament lyeyagala okuyisa. Nkusomere tax proposals oba emisolo gavumenti ya Uganda gyegezaako okubanga eyingiza mu mateeka gabeere ng'ekitongole kya URA ekigenda gisolooza mu nze naawe. Tugenda kuwa emisolo financial year 2026-2027 byonna ngenda bikuleetera kuba nkugambye baagala okukola kye bayita addition, raising an addition of 1.7 trillion Ugandan shillings to 4.9 trillion Ugandan shillings. Sente zino ezigenda okuva mu nze naawe abasinga obungi temumanyi ate temwagala kumanya ate bino temubiwabudde. George Ssenyonyi n'abamu ku babaka ba opposition abatono ennyo be bali mu Parliament wenjogerera mu kadde kano wenkoledde akatambi nga be bali mu kugezaako okulwanako nga balwanagana ne state egezaako ogenda maaso n'okubanga ereeta bino nkubanga bo abakulu bali mu kaweefube okulaba nga bino biyita nga mmwe muli eno mugenda maaso n'okubanga temwagala kulaba vidiyo y'omukutu guno kugimalayo. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga ngenda wala okusobola okuwa ekintu kino nga tewali kitwataaganya nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano ne tusobola okutolontoka n'okukulukuta awatali nsonga yonna etusumbuwa. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, wali ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV, bwe tutene ku mukutu ogwa Uganda 24 live yonna gyosinzira okubanga gyotulabira gye emikutu kwe tusinzira okubanga tukutuusaako ensonga direct. Naye ate waliwo emikutu emirala mingi nnyo akoyinza okusanga ate nga kwotuwulidde. So kakati nga sinaba kubanga ngenda wala njagala eno ensonga tugijjewo etegerekeke bulungi nnyo. Gwe Munnayuganda awangalira gy'owangalira otegeere nti ekijja kirabika nga system muntu mu Parliament y'eggwanga erya Uganda ababaka be mwalonda be mwasindikayo bangi ku bo bali bali mu kubayisiza amateeka ag'okulaba nga ebintu byeyongera. Waliwo ne yasabye waliwo n'ababadde basaba nti amafuta akasente ke baagongeddeko nga katono kyokka teweerabira. Waliwo already embeera y'okubeera nti amafuta gali mu kulinnya era ngenda kusooka nkusomera ekiwandiiko kino nga waliwo n'ebitundu by'eggwanga ebimu amafuta gatandise okubula. Oyinza okuba tonnakimanya mu bitundu by'emitiya ne waffe gyenva amafuta gatandise okubula era abantu batandise okubanga bayaayaana olw'embeera y'amafuta agagambibwa okuba nti kakati mukyali kubeera nti gagenda kulinnya. Mukadde kano n'okubula gatandise okubeera nga gabula kyokka mu Parliament waliyo abali bize bo bagamba nti lwaki tetugongerako akasente ke twagongeddeko nga katono. Bino n'ebirala byenkuleetedde njagala ntandike n'ekiwandiiko kino ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post ekiri mu kukonfaminga n'okwongera okukakasa ku nsonga gye ndi mu kugambako ey'amafuta agatandise okubula ovanga kubeera nti kati ga bbeeyi naye gatandise n'okukendeera mu bitundu ebimu. Ntandikidde waffe Mitiyana. Government is the tax collector. They know the challenges of the informal sector. If they are saying at 250, we should be able to go with them, that we don't ask them to go below or above. This is supported by the minister, and I believe that, and Honorable Nandara, you've been referring to, like my constituency, we don't have such traders. But I appeal that we move. But you can clarify. And I want to ask you, Madam Chair, before you... Kati wulira nga tuvudde ku nsonga z'amafuta okulinnya ebbeeyi oba bagongerako batebagongerako. Mu information gye nnina wano mu kiwandiiko kye njagala okukusomera kindaga era kyongera okukonfaminga kye nkugamba nti amafuta ate mu bitundu ebimu gatandise okugenda maaso n'okubanga gabula n'okubula. Mukyali ku mafuta agalinnyisibwa, gavumenti eri mu kafuba okwongera ku ssente ku musolo ogusoloozebwa amafuta gasobole okulinnya kyokka teweerabira nti already ne bwe twogerera amafuta ebbeeyi mwe bagenda maaso n'okugigatuguza ate ssente ze bagasuubula
kitegeeza amafuta mu Uganda gaseerebwa nnyo okwawukanako n'ensi endala. Kyokka ng'ebyo bitadde ebbali, ate yo gavumenti y'eggwanga erya Uganda eri mu kuteekateeka misolo mipya gyegenda okwongera ku mafuta ago, ate geeyongera ogenda maaso n'okuba nga galinnya. Kakati gwampuliriza nze naawe tugenda kufeesinga akaseera akazibu nga bwe tugenda okiraba ate mu bbanga eritali ddane eryewala. Wuliriza, batugamba nti fuel shortage disrupts life in Mityana as the transport operators count losses. Kiwandiiko kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post. Kiri mu kukonfaminga bye ndi mu kugamba. Ogende maaso n'okuba ng'obitegeera nnyo era obitegeerere ddala nti amafuta ng'ovuddeko ekyokubeera nti kati galinnye ebbeeyi, gavumenti eri mu kuteekateeka kugongerako musolo, gwe munnayuganda ebintu by'ogula ebbeeyi erinnye. Kakati njagala okutegeeza n'okubula gatandise okubula. Wulira mu kiwandiiko wano nga bagamba a worsening fuel shortage in Mityana district disrupting business activity and transport services with several filling stations running dry and operators warning of deepening economic strain. Wuliriza, embeera etandise okugenda maaso n'okubanga ekambuwala oba egenze maaso n'okubanga ate eyonoonekera ddala oluvannyuma lw'okubeera nti amafuta naddala mu bitundu by'Emityana gatandise okubeera nga gabula. Fuel stations ezimu oba filling stations zitandise okuba nga zirangirira nti ziri dry oba tezirina mafuta yadde ge bayinza okuba nga batunda n'okubeera nga baguza abantu. Ne woba wandyagadde okugagula ku bbeeyi, kakati n'okubula obubuzi gatandise okugenda maaso n'okuba nga gabula. Era kigambibwa okuba nti emirimu gitandise okuba nga gigootaana Emityana, ebyentambula bitandise okuba nga bigootaana Emityana. Kyokka babaka mu Parliament ne gavumenti ya mukama wammwe General Kaguta Museveni eri mugenda maaso nakubanga eyongeza kasente. Onaawulira, the scarcity particularly of petrol has persisted for several days, leaving many stations unable to serve customers and triggering a sharp decline in sales. Wuliriza nti eno embeera y'amafuta okubula naddala ga petrol oba petroli, kigambibwa okuba nti eno tetandise leero nti kitutte ennaku eziwererako ddala nga amafuta Emityana gabula. Era mbwe kigambibwa okuba nti stations ezimu zituuse ekiseera nga tezikyalina kye baguza abantu. Kino ne kyongera okubeera nga ne sales zidikirayininga, ne kyongera business okuba nga zitandise okugwa, n'ebyentambula bitandise okugenda maaso n'okuba nga bigootana, okusinziira ku kiwandiiko kino ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post. Wulira, fuel dealers say the disruption has affected major outlets, including those operated by Total Energies, forcing some businesses to scale down or temporarily halt operations. Okitegedde nti olw'embeera eno eri mugenda maaso n'okubanga ehappeninga, amafuta abagadiiringiramu batandise okubeera nga bali affected, naddala abo abali mu kampani eya Total oba petrol stations eza Total, okusinziira ku kiwandiiko kya Nile Post nga bagamba nti kitandise okuwaliriza business okubanga zigudde, n'abamu ku batunda amafuta okubanga batandise okuwaliriza temporarily okubanga baggalawo kakumala akaseera bwe binaaba biteredde baddemu bakole. Station managers report dwindling customer flow as supplies fail to arrive. Nti ate n'ensonga endala ne bakasitoma batandise okugenda maaso n'okubanga bakendeera ekintu ekitandise okubanga kyeraliikiriza ebbanga ensi mwegenda oba Uganda embeera gyegendamu mu bbanga ettono ennyo. Onaawulira bino biri eri ku ground ebiri mu Parliament nabyo birala ngenda bikuleetera. We have gone for days without receiving petrol. Tugenze ennaku eziwera nga tetufuna mafuta naddala ga petroli. Ono nno mukulu omu ku bakwasaganya baba manager wa Total Emityana agamba tugenze ennaku eziwera oba tuspendinze ennaku eziwera nga amafuta getufuna tetufuna mafuta ga petroli, kitegeeza gatandise okubula, which means we cannot serve our customers at all. N'ategeeza nti tetukyasobola kusavinga bakasitoma abaffe abanywa amafuta ga petroli. Kakati gwonywa amafuta ki? Taxi gy'olinnye enywa amafuta ki? Boda gy'otambulirako enywa amafuta ki? Onaawulira ono bamuyita Edward Nshuti, manager ku Total ey'Emityana. Ontegedde bulungi nnyo. He noted that while the station still holds about 8,000 litres of diesel, the stock is unlikely to last amid rising demands. Nti ye diesel babadde bafunaafunako era agamba nti ye pampu kwakola oba petrol station kwali nga manager babadde bakyayinawo diesel litres nga 8, wabula ate nti ne diesel
atandise okubanga adduuka ku speed ekika ekyawaggulu kubanga ate bakasitoma abamukozesa oba abamwagala bafuuse bangi kyokka ate nga amafuta gatandise okukendeera. Bino nno oyinza obitwala ng'ebyokusaaga gwampuliriza naye ababitegeera mubitegeera. Mukadde wange David Mukase UK okimanyi bulungi nnyo nti amafuta ge gatambuza kumpi buli sekita wano mu ggwanga erya Uganda. Muganda wange Abudu South Africa bino wabyogerako kakati bitandise okubanga birabika. Batugamba the diesel we have may not sustain us for long because demand is very high and we are not sure when the next delivery will come. Nti okusinzira ku mbeera y'amafuta agabuze ono manager wa petrol station ya Totemati yanagamba ne diesel gwe tuyina tetumanyi bwe tunaasobola okusustaininga okusavinga bakasitoma abaffe olw'ensonga demand eyongedde okubanga eyambuka ate supply egenda maaso n'okubanga ekendeera. Kakati wano abaasoma economics muyambeeko ababaliraanye. At the few outlets that still have fuel, rationing has become the norm. Supervisor sales are being limited per customer in a bid to stretch available supplies even as prices continue to climb. Uliriza nti kati ku petrol stations ezimu bo bagamba amafuta bagalina naye batandise okukyusa mu ntunda nti kati bw'ojjangu oyagala liita 10 basobola okukutegeerera ne bagamba nti teka tukuguzeeko 7 mbu basobola okulaba nga bawadaawadako ne bakasitoma abalala bajje babeere nga balina kye banaagula. Amafuta gatandise okubula mu disitulikiti y'Emityana onaawulira ate wano Mityana si wala nnyo musobola okujja ne mutulambulako ne mulaba nti gye twogera kiri ku ground kubanze nkuweereza nsinzira Mityana. Wuliriza, we are limiting the amount each customer can buy but demand is overwhelming and prices are rising, said Wilberforce Morema, a supervisor at Shell station along Mityana Highway. Mumanyi Shell eyo, Shell eri ku luguudo oludda e Mubende ng'ova e Kampala awo. Manager oba supervisor amanyiddwa nga Morema Wilberforce yavuddeyo naye n'ategeeza ebigambo byategeeza bikwataganira ddala n'ebyoli manager wa Toto. Yagambye bw'ati nti ekyamazima tutandise okulimitinga amafuta ge tuguza buli kasitoma lwa nsonga twagala okulaba nga abantu ab'enjawulo bonna bafuna ku mafuta kubanga kye tutegeddeko nti n'ebbeeyi yaago etandise okubeera ng'erinnya ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu ate nga amafuta gatandise okukendeera era nago gakendeerera ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu ennyo. Kakati bino bigenda mu maaso mu ggwanga lyerimu ng'ate n'omusolo bali mu kugwongera. Kyokka teweerabira nti ebimu ku bifo ebisinga okuproducinga amafuta amangi ate waliyo olutalo akagolomolo twakakunnyonnyola bulungi nnyo. The transport sector has been among the hardest hit. At the Mityana tax park, drivers say their earnings have dropped sharply as they struggle to keep vehicles operational. Ebyentambula mu disitulikiti y'e Mityana bye bisinza okugenda maaso n'okuba nga bigootaana olw'ensonga nti n'abavuzi ba takisi bakinogaanyizza era ne bakonfaminga nti ne ssente ze bafuna zitandise okuba nga zikendeera olw'ensonga nti amafuta gatandise okufuuka ga bbeeyi ate nga gabbula. Kyokka ate nga balina okukuuma emmotoka zaabwe nga nnamu era okuzikuuma nga nnamu kitegeeza zirina okubeera nga zitambula. Wulira omu ku badriver bwe yagambye, we are operating at a loss because fuel is expensive and sometimes unavailable, yet we cannot increase fares due to the economic situation. Ono bamuyisa Banalya Moses, muvuzi wa taxi mu paaka Mityana wano. Wulira akaatirizza ku bino by'owulira agambye tuli mu kukolera mu loss olw'ensonga nti amafuta gafuuse ga bbeeyi kyokka ate n'ennaku ezimu amafuta gabula. Gayinza okuba g'ebbeeyi n'owaliriza koogagule naye ate waliwo n'ennaku z'otasobola kugalabako. Era n'ategeeza nti ate ekyembi kye tusinza ofeesinga tosobola kulinnyisa transport okuva Mityana nti omugye ku 7-8 omuteeke ku 1 abantu tebalina ssente, economy etandise ogenda maaso n'okuba nga ebatuulamu. Fuel dealers warn that if the shortage persists, the district could face wider economic consequences including business closures and job losses. Era abadiiringa mu mafuta bategeezezza nti ebyaddala singa amafuta gagenda maaso n'okusigala nga gabuze wandiikanga nga bizinesi nnyingi ziggaddewo, wandiikanga nga ebyenfuna mu disitulikiti y'Emityana n'okwetolola ebitundu ebirala bitandise okuba nga bigootaana. Stakeholders are now calling for urgent intervention from authorities to restore fuel supply, stressing that stabilizing the situation is critical to sustaining transport services, business community and livelihoods across Mityana. Ab'enjawulo bavuddeyo ne bakoowoola
ne bategeeza nti ab'obuyinza bandibadde bayingira mu nsonga eno ne balaba nga ensonga y'amafuta tegenda maaso n'okuba nga esigala ng'eri bwetyo olw'ensonga bizinesi zigenda kwonooneka, nnyingi zigenda kuggalawo olw'embeera y'amafuta egenda maaso n'okuba nga ebeerawo, ensonga zigenda maaso n'okuba nga zitabuka. Bino bigenda maaso mu kaseera ke kamu nga Parliament erina amateeka g'eri mu kuleeta nga sinnakutwala ku nsonga za Sovregnty Bill, etteeka eryo erikomezeddwawo ku order paper ku sipiidi y'ekika ekya waggulu ekiri mu kugenda mu maaso. Waliwo emisolo egiri mu kugambibwa okuba nti gireetebwa essaawa yonna, era nga nze naawe gwe Munnayuganda gigenda kuba nga gikwafikitinga. Emisolo gino egisinga obungi gigenda kuba nga gitandikira ku mafuta, kubanga waliwo n'abagambye nti lwaki amafuta bagakyajinga kitono, lwaki amafuta bagajjako akasente katono nnyo, ekintu ekitasaanidde. Regarding fuel, as of today, it is only one company importing fuel, that is UNOC. And anybody who purchases fuel, UNOC, you must pay cash. And URA has record because UNOC will not give you fuel on credit. And that record is picked by URA. And it can trace that petrol station A, company A, took this liter of fuel. And therefore, the inconvenience of creating IFRIS, we have so many young people in Honorable Botobo's constituency. In every center, they are selling fuel in bottles and so forth. And how will those one now be on? Madam Chair, I think the Minister of Finance need to drop this because UNOC and URA picks record of every OMC fuel traders in this country, and the taxes are paid instantly. Well, Honorable, do you want it to remain as it is in the bill? Because it says this section shall not apply to a designated person under subsection 2, where the designated person pays taxable supplies and is issued with an invoice or a receipt in accordance with the section 92 of the Tax Procedure Code Act. So what do you want? Madam Chair, what Rebecca has raised is a very important thing. UNOC supplies the share of fuel. Share will supply or both is a constraint. Fuel. Now, what do you want? How do you want amendment to be? What we're looking at that now at both is a constraint. This person is selling the fuel which has already been given an increase. But for him to be able to be safe, before URA comes to penalize him with those big, he must also issue what? An increase to the border. That's where the problem is. Otherwise, the track is very clear up to the both person. So what we're trying to do is that for that type of business, of both and whatever, that one should not be really subjected to influence because he's even by the is already accounted for. What? I don't know if you have understood. I am aware Katesh is here, is also has a petrol station. He knows what I'm saying. Yes, Honorable Katesh. Right Honorable Speaker, Chair, I don't have a petrol station, but I think the major point that he's raising is that the supply chain of fuel is easily monitored and normal, and therefore the debate should be, do we necessarily need this amendment, given that we have safeguards in terms of monitoring the supply chain of fuel to be able to enforce compliance? And given that there is no VAT on fuel, I think the Minister can look into the merits of this argument, and then we have a middle ground and move forward. Actually, as it is, we don't have an amendment. No, what I'm saying, the amendment is not made, it is stayed as it was. Yes? Chair, Honorable Nandala's argument is true, but I don't think it applies to this section, because this section is majorly looking at the large taxpayers, those who withhold 6%. So this is actually coming in to enable whoever is submitting on IFRIS, whoever is giving an IFRIS receipt,
is not actually required to withhold 6% of that money. So it does not apply to this clause. So this clause stays as it is in the bill. Madam Chair, if you bring a bill like this, and you are now bringing section 92, and it is open, Honorable Chairman of BCU, it says it shall not apply to a designated person under section 2. And that's what Honorable Karim. Chair, the view is if Honorable Nandala is a designated person and he withholds, of course, the 18% VAT if he's withholding 6%. But if Honorable Nandala issues an e-receipt, then he shall not withhold that 6% because the e-receipt already shows you are at the details of everything that he has submitted on invoice. This one is not the contentious. The contentious issue is the station of both of us to issue e-receipt to a motorcycle. This is where the issue is. We're not, the chain is well on. Honorable members, let's look at the amendment, and the shadow the other side has accepted that it does not apply. So Masaba, you're in agreement. The Parliamentary Chamber started in 2014. Up to now, we are still constructing. It is either not going to end. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusako ekiva mu Parliament. Tuli nno ku nsonga za misolo egiri mugenda maaso n'okubanga gyongezebwa oba amateeka gali mugenda maaso n'okubanga galeetebwa ag'okulaba ng'emisolo gyongezebwa ku bintu eby'enjawulo. Kyokka ate mu budde bwe bumu nga n'etteeka erya Protection of the Sovregnty Bill nalyo liri mu kuleetebwa mu Parliament. Ekiri mu Parliament kye njagala omanye gwagenda maaso n'okubanga otegeera bills nnyingi nnyo ezireeteddwa z'ogenda okwekanga ng'ezimu zitandise okukola mu financial year. Bw'obanga olina enamba yange ya WhatsApp, nina bills zino wammanga zensobola okuwa samale zaazo. Waliwo kye bayita Exercise Duty Amendment Bill 2026 eyo njirina, Income Tax Amendment Bill 2026 eyo nsobola ogikuwa, Lotteries and Gaming Amendment Bill 2026, Stamp Duty Amendment Bill 2026, Tax Procedures Amendment Bill 2026, Traffic and Road Safety Amendment Bill 2026, Value Added Tax oba VAT Amendment Bill 2026, wamu ne External Trade Amendment Bill 2026. Zezimu ku bills nga kwe kuli ne Protection of the Sovereignty Bill era nayo 2026 eyo ngenda gena maaso n'okubanga nayo njikuwako kopi obeere ng'ogifuna bulungi nnyo. Bino byonna bye ndi mugenda maaso n'okusomera kaweefube wa gavumenti yakulaba ng'eyongeza omusolo gwegenda maaso n'okubanga ekuŋŋaanya mu nze naawe. Yensonga lwaki mbikuleetera ogende maaso n'okubanga obitegeera bulungi nnyo omanye waawe ogenda okunyigirizibwa, waawe ogenda okiwulira nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti mujja kukiwulira. Bino bigenda maaso nga bisibuka mu Ministry of Finance ekulembera Matiya Kasaija ne banne. The Value Added Tax Amendment Bill 2026 is a legislative proposal aimed at modernizing Uganda's tax administration and increasing domestic revenue. If passed, it is scheduled to take effect on July 1st, 2026. Zino bills zonna ze baleeta singa zimala ne ziyita, njagala okulaga nti obudde bwe balina butono nnyo, zigenda kutandika ogenda into effect ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026. Wuliriza eno egenda ku affecting etya mu Uganda kati wulirizaawo nnyo wano nkusomera bwe nkutegeeza ebitonotono bye ntegeera. The Value Added Tax Amendment Bill 2026, it will affect common Ugandans both directly through new incentives and indirectly through price changes. While some parts of the bill offer relief, other related tax bills tabled at the same time, such as those for exercise duty, will likely lead to higher costs of everyday items. Bino twandyekanga nga kye bayita standard of living erinnye nga waliwo byotajja kusobola kugula nga bw'obadde obigulanga bulijjo. Essaawa egenda kutuuka nga n'akatungulu okajja mu supermarket ate onaawulira. Katugende mu maaso. Detailed provisions of the Value Added Tax Bill. Waliwo kye bayita higher registration threshold. The bill proposes increasing the annual VAT registration threshold from 150 million Ghana shillings to 250 million. IFRIS, uliriza, it introduces the 5% VAT refund for non-VAT registered individuals who purchases goods
from registered businesses and receive an electronic receipt. IFRIS wanoloza tujja kudda tunnyonnyolewo bulungi nnyo tusobole okutegeezaawo oba okunyikizaawo buli munnayuganda ategeere engeri gy'ogenda okubeera affected n'emisolo gino egigenda maaso n'okuba nga gijja. Wabula njagala kutwala how a common Ugandan like me is going to be affected if these bills are passed as nga bwe zikyali olunaku olwaleero. A person spending at least 2 million Ghana shillings within 30 days can claim 5% refund on the tax paid provided they get a digital receipt. This effectively turns ordinary shoppers into informal auditors to ensure shops pay their taxes. Prices increase waliwo ebbeeyi y'ebintu okuba nga egenda kulinnya mu ngeri emu oba endala. Wano we wajjirawo kali expected increase of 200 Ghana shillings per litre of petrol and diesel. Amafuta gagenda kulinnya siringi 2 aga petroli ne diesel. Kyokka ng'olwedde bino tebinnatandika kukola amafuta gaalinnye dda. Simanyi oba ontegeera bulungi, simanyi oba bye njogera bitegeerekeka. Nga bino tebinnaba na kutandika kukola amafuta gaalinnye dda. Kyokka ng'ovudde ne ku ky'okulinnya gaatandise dda okubula mu disitulikiti y'e Mityana ne disitulikiti endala nga bw'ogenda okukiwulira. Higher duties on cement to 1,000 Uganda shillings per 50 kilogram. Paints and iron sheets. Ebbeeyi y'ebizimbisibwa egenda kulinnya olwa bino by'oli mu kuwulira siringi 10 kumpi ku buli kasawo. Langi, amabaati na buli kimu kigenda kulinnya bw'oba tonnazimba bino bikukwatako. Genda maaso n'okuba ng'onnoonyaako mu inbox nkuwe summary eza bills ezo ze bagenda maaso n'okuba nga bayisa kubanga bakulaga nti bakivuga ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Increased duties on sugar 300 Uganda shillings per kilogram. Cooking oil 400 Uganda shillings per litre and drinking water. Byoba osubire okuba nti bigenda kulinnya bbeeyi ye sukaali, buto n'amazzi ag'okunywa. Kakati wano njagala ombulire waawe bitakukwatirako okujjako ate era ne bw'oba toli mu Uganda bikukwatako kuba oyinza okuba olina b'olabirira. Engoye ebyambazibwa bigenda kuba nga birinnya naddala second hand clothes oba emivumba. Ebiyingizibwa bigenda kuba nga birinnya. Transport ebyentambula bigenda kuba nga birinnya. Mobile money and betting bagenda kuba nga bongezebwa nabo kye bayise 10% withholding tax. N'aba betting bagenda kuteekebwako 50% ey'omusolo gwe gumu. Kakati bino byonna biri mu nankani zino bills zino ezigenda maaso n'okuba nga zisomebwa. Kakati wulira fuel products egimu ku misolo egigenda maaso n'okuba egigenda okugenda maaso n'okuba nga girinnya. Wano njagala owulirizeewo nnyo then ntyoke nkutwale ku protection of the sovereignty bill nalyo tulitemeeteme tubeere nga tutambula. Njagala kukuwa wano ebigenda okulinnyisibwa ne ssente ze bagenda okwongerako biri bye twakusomera gye buvuddeko kati kye baliko mu Parliament olunaku luno olwaleero lwennyini. Ugandan government has proposed a series of tax measures for the financial year 2026-2027 budget aimed at raising an additional 1.7 trillion Uganda shillings to 4.9 trillion Uganda shillings. These measures were tabled before Parliament in April 2024 and are expected to take effect on 1st July 2026 if passed. Bino byengendo okusomera gavumenti egendereddemu okulaba nga mu financial year eya 2026-2027 bongeza ku musolo baagala obutabalika buna n'obumbi 9 nga bagenda kuzijja mu ffe oba tuwagala oba tetuwagala oba omanyi oba tomanyi oba bikukwatako oba tebikukwatako. Kakati wulira ebimu ku bigenda okwongezebwako omusolo ngenda kuddukawo wano speed kuba nkuleetedde protection of the sovereignty bill. Fuel products exercise duty 200 per litre for both petrol and diesel. Amafuta gagenda kwongezebwako siringi 2 okuva ku 1750 paka okuva ku 1550 paka ku 1750 oyo petrol. Diesel abadde ku 1203 paka ku 1203 oyo diesel. Naye teweerabira nti eyo bbeeyi gye batugamba naye ate si gye mugagula kubanga petrol we batugambidde 1500 nti lwe bamusuubula ate wano abadde atundibwa 5200. Kati olwaleero ali mu mmeka mukadde kano wawuliridde akatambi kano n'ezigenda okwongezebwako ate nga waliwo n'ekyokulala ky'otalina kwerabira nti n'okubula obubuzi atandise okubula oba okubula obubuzi amafuta gatandise okubula teweeralikirira kya bbeeyi kyokka onaawulira. Sukaali batugambye exercise duty will triple from 100 Uganda shillings to 300 Uganda shillings per kilogram. Cooking oil and fat. Cooking oil exercise duty doubles from 200 Uganda shillings per litre
to 400 Ugandan shillings per litre. Ate ne kubaako ne kibayita a new duty of 500 Ugandan shillings per litre or kilogram. Cooking oil fat, cement 500 to 1000 Ugandan shillings per 50 kilogram bag. Betting and gamings, imported spirits, bino byonna bigenda kwongezebwako omusolo sigenda biddamu nabikusomera. Property and assets, teweerabira nti waliwo etteeka ly'ettaka oba etteeka ly'okuzimba eryaleeteddwa, kyokka ng'eryo litadde ebbali n'ebizimbiddwa ebiriwo biriwo omusolo biri ng'oggyeko ssente z'osobola okusasula nga osaba pamiti kuzimba biki n'okusaba simanyi occupational permit okuyingira ennyumba zo, kati ate waliwo emisolo gino gyo gya URA. Land transfers, stamp duty, oyina ssente z'olina okusasula nga mukola land transfer. Non-business assets waliwo 6%. Final withholding tax egenda okubanga egenda maaso ku muntu yenna ali mugenda maaso n'okubanga agula ettaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Motorcycle border first registration exercise duty jumps from 200,000 Ghana shillings to 500,000 Ghana shillings. Okuligestalinga piki yo ogiyingiza emitwalo kati giri 5 egibadde 20. Ka importation restrictions, emmotoka eziri mu myaka 13 tezikyakirizibwa okubanga ziyingira ne ssente bazongeddeko awo. Environmental levy n'ebirala bifaanana bwe bityo. Income tax, high earners, a new top rate of 40% for individual earning 10 million Ghana shillings per month. Abantu abagenda okubanga bafuna omusaala oguli eyo mu bukadde 10 waliwo ssente ze babataddeko 40% yegenda okubanga ebasalibwako. Omuntu yekka atagenda kusalibwako ssente ku musaala gwafuna ye muntu afuna emitwalo 32 okukka wansi nga bwe twabikusomera. Akati njagala okutegeeza bino byonna bigenda kwongeza ebintu bino wammanga gwe gy'oli abiwulidde n'atannabiwulira. Cost of living, amafuta gagenda kulinnyisa ebintu nga sukaali n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo kye bayita cost of living egenda kubeera ng'erinnya. Housing and construction, okuzimba kugenda kufuuka kwa bulabe nnyo ate nga kwa bbeeyi nnyo ky'obadde tomanyi gwatanaba kubanga ozimba. Small businesses, VAT registration threshold, omusolo gw'obadde osasula ng'otandika ka business ko nagwo gugambye okuba nti gugenda kulinnya. Low income relief, the tax fee threshold for payee is proposed to raise from 235 Ghana shillings to 335 Ghana shillings. Sente zo ziri mu kulinnya. Second hand goods, engoye ze zikozeeko n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo bigenda ogenda maaso n'okubeera nga birinnya. Kati eyo ku misolo tumaze ogenda maaso n'okuba nga tuvaayo. Kati nga tuvudde ku misolo, abasajja gye bali mu kuleeta njagala nkutwala ate ku tteeka eritandise okwogeza ababaka obwama mu Parliament bali eyo bali mu kutuula obufoofofo bibasobedde eby'etteeka lino erya Sovregnty Bill, etteeka ery'okulaba nti ffenna tufuuka abagwira diri mu kubanga lireetebwa mu Parliament for the second reading and the third reading. Wenkoledde akatambi kano ogenda kuwulira. In a fundamental way to limit or to impact on citizenship. I mean, it's a misnomer to have a statute of Parliament essentially rewriting the Constitution, because the Constitution is the one that determines, that declares how you are a citizen and how you can lose citizenship. Now, to have a statute of Parliament just changing all that in the Constitution shows you how the drafters of that, the sponsors of that bill, probably have sinister motives in terms of what they are trying to achieve. But the law, as it is now, affects people who are doing business because it limits on how you can move money across the country or across borders. Businesses like banks are going to be affected directly. Tourism businesses, they all depend on international transfers of money. And for you to be able to say that if you are getting more than 400 million, you have to get authorization, you have to inform the minister. You know, that kind of burden that you are creating basically shows that the people who drafted the law are either anti-Uganda or they are ignorant, they don't know what the bill is, the impact of the bill. Ekisinga okwewuunyisa bannayuganda nga bakyagenda maaso n'okulwana okulaba nga biiru eno b'etteeka lino teriyita. Abakulu ate bali ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu okulaba nga baliyisa. Abamu ku babaka ba Parliament bakubagana empawo era abamu bagamba nti netteeka teriteekeddwa kuyita kubanga kubanga okuddamu okuwandiika ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, naye ate bo abakulu bali ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu bali mu kuliyisa. Oyo abadde ali mu kunnyonnyola nti abaateeka oba abadrafting oba abadesigning etteeka eryo balabika si bannayuganda
oba bwe baba nga bannayuganda ekyamazima tebaagala nsi yaabwe. Kati otoyo ye ng'akyakayanira ekyo ekyokubeera nti lwaki etteeka lireetebwa, lwaki likola litya, ye Joel Ssenyonyi akata embeera gitadde ku babaka bano oba ku Parliament, lwaki balireeta ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Baasabye abantu bagende maaso n'okuba nga bawa endowooza yaabwe, kyokka n'abantu tebannawa ndowooza yaabwe. Endowooza yaabwe tennaba kubanga ebanyikira. Ate abakulu b'etteeka lyo balireese ku sipiidi y'ekika ekya waggulu. Ye Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku babaka abali mu Parliament mu kadde kano abali mu kuttunka n'ekintu kino. The Protection of Sovereignty Bill was read for the first time, and you referred the same to the relevant committees, two committees, Defence and Internal Affairs and the Legal and Parliamentary Affairs Committee, to process. At the end of last week, as we went to the weekend, we did see communication by the Office of the Clerk to Parliament inviting the public to give their input regarding this very bill. And a number of us are interested in sharing our views. I wrote to the committee yesterday, Monday, because we couldn't do so over the weekend when the communication did come out. The committee has yet to sit, the joint committee, and embark on, getting input from the different stakeholders. Meetings have not kicked off yet, but I got a bit confused and perplexed when I saw on the order paper the bill has been scheduled for second and third reading. So I was left in abeyance. Meanwhile, committee meetings have not kicked off. We have not shared. It was a critical bill. We have put all the things that we are to cover in the order paper. Honorable Speaker, you remember we were here with the UPDF amendment bill, the bill on iPod, and I raised similar issues to say let's give time for stakeholders, and that time was not accorded. So I got concerned seeing a similar trend of events. That's why I said let me raise it so that there is proper guidance on how we get to move. Thank you. I thank you. Oyo Leader of Opposition abadde agezaako ku questioninga Speaker wa Parliament Anita Amongo ku nsonga ya bill eno lwaki ereetebwa ku speed y'ekika ekya waggulu. Bwe tugenda maaso n'okubanga twekebejja ebintu bino, wuliriza. Protection of the Sovregnty Bill yali introduced mu Parliament ngenda ku mwezi 15 ogwokuna 2026. Minister of Internal Affairs Major General David Muhoozi ya introducing a bill ey'ebbaga eryo. Wabula sipiidi kwe liddukira kigambibwa okuba nti lisusse ku biiru eza bulijjo line ebbago lisusse ku mabago aga bulijjo. Kyokka ng'ate bwe batwa ebbago we lireetebwa ne litwalibwa mu kakiiko for scrutiny liweebwa ennaku 45. Wabula njagala ombalireko ennaku 45 ziweza okuva nga 15. Wuliriza. Typically amateeka ga Parliament tetujja gayitamu gonna, naye ate lise bitonotono tusobola okubyogerako. First reading bills we zireetebwa ebiseera ebisinga zibeera introduced, era kino kye bayita first reading. Era bill eyo bw'eba ereeteddwa, sipiika yenna abeerawo agirifaalinga eri akakiiko committee for scrutiny, era bwekityo bwe kyali nga 15 omwezi guno. Then committee scrutiny, eyo komite etwala ennaku 45 abagenda maaso n'okwetegereza ebbago lino nti ddala etteeka lino ligwanidde. Ababaka bakonsultinga ba stakeholders nga mwe muli nange nze naawe abantu ba bulijjo. Ababaka mwaka akadde bwe bakolera obudde obw'okwebuuza ne ku bantu ne ku public nti ddala etteeka lino lisaanidde okuba nga lireetebwa. Kati ennaku 45 ezo ze ziweebwa eyo processi. Kakati we twogerera ebbago lino lyazze for the second reading and the third reading at the same time. Naye wulira, batugamba second reading, the main principles are debated and the House votes on whether to adopt them. Nti ezimu ku principles mu bbago mu biiru eyo yonna zidebatingibwako mu Parliament mu kye bayita second reading. Then n'ababaka ne batandika okulonda etteeka lino liyite oba principles zino tuzaadoptinge oba tuzireke awo. Naye nga mu kakiiko bivuddeyo. Committee on the Whole House kigambibwa buli clause ebeera examined individually. Parliament for the second reading batula ne be examininga buli kawaayira akali mu eri ebbago. Kakati ku mulundi guno
simanyi oba bagenda kikola kubanga ekyo kikolebwa under the second reading. Kyokka lino ku speed kwe bagiddusiza bagikomezaawo mu Parliament ate nga bagitaddeko second and third reading. Third reading wano ndabawo the final vote is taken to pass the bill into law. Kyokka jjukira ali batugambye Ssenyonyi agambye bagikomezaawo for the second and the third reading. Kyokka ati bwe twetegeeza third reading kibanga ekigambibwa nti etteeka teweewuunya nnyo nga liyise lunaku lwaleero okuggyako nga waliwo ekigenze maaso n'okubanga kikyuka. Wabula ezimu ku zi factors ze tunoonyerezaako ezitulaze nti lwaki etteeka lino lidduka speed waliwo kye bayita executive pressure. Oluvannyuma lwa NRM kokasi okuba nti bo baatula ne babiyisa ate bo nga bayisa buyisa kigambibwa okuba nti pressure yeyo pressure gye bali mu kuteeka ku Parliament esobole okuba nga eyisa etteeka eryo mangu. Curtailment of foreign influence. Mbu bali mu kuliddusa speed basobole okubeera nga banguyirizaako ekyokulaba nga foreign influence egenda maaso n'okuba nga teyingira mu nsonga za Uganda kuba kyekimu ku mitwe emikulu mu bbaga eryo eriri mugenda maaso n'okuba nga lireetebwa. Jjukira omukulu essaawa yonna bateekateeka kulayira. Control of fund nti baagala ku speed y'ekika ekyawaggulu okubeera nga bakontrolinga ssente. Era nti the bill introducing a strict funding cap of approximately 400 million Ghana shillings within 12-month period. Individuals or groups labeled as agents of foreigners. Bino byonna baagala okubikola mbu ku speed ey'ekika ekyawaggulu ennyo olw'ensonga ezitali zimu nga bogenda maaso n'okubeera ng'oziwulira. Kakati ebbago lino nakugambye alyagala jangu mu inbox yange oŋŋambe nti njagala the protection of Sovregnty Bill eya 2026 eri mugenda maaso n'okuba nga eteesebwako mbeere nga ngikutuusaako. Otherwise ekiri mu Parliament essaawa eno ennyini ababaka bali mu kweyuzaayuza abasinga obungi bali mugenda maaso n'okuba nga beeyawulamu. Abamu bagamba teriyita abalala bagamba liyite naye sinnalabayo babaka abamu babadde basuubirwa abatannaba. In fact kankuwa akatambi kano embeera nga bweyimiridde ku Parliament ababaka bangi bali mu kkubagana empawa bangi bagamba lwaki etteeka mulireeta abalala bagamba lijje n'abamu ku ba civil society leaders ng'omukyala Salabireete yalumbye dda ku Parliament era naye gyali okulaba nga bino bibeerawo nga naye waali ng'omujulizi. Wuliriza. The proposed Protection of Sovereignty Bill 2026 has sparked concern with civil society and citizens, raising questions on intent and consequences the bill could present. In Clause 1, the bill introduces a definition of a foreigner that includes Ugandan citizen residing outside the country. It caps foreign financial support for individuals and groups to shillings 400 million within a 12-month period or unless approved by the minister. Goes in a fundamental way to limit or to impact on citizenship. I mean, it's a misnomer to have a statute of Parliament essentially rewriting the Constitution, because the Constitution is the one that determines, that declares how you are a citizen and how you can lose citizenship. Now, to have a statute of Parliament just changing all that in the Constitution shows you how the drafters of that, the sponsors of that bill, probably have sinister motives in terms of what they are trying to achieve. But the law, as it is now, affects people who are doing business because it limits on how you can move money across the country or across borders. Businesses like banks are going to be affected directly. Tourism businesses, they all depend on international transfers of money. And for you to be able to say that if you are getting more than 400 million, you have to get authorization, you have to inform the minister. You know, that kind of burden that you are creating basically shows that the people who drafted the law are either anti-Uganda or they are ignorant, they don't know what the bill is, the impact of the bill. So could mean remaining silent is interpreted as consent. Civil society organizations appeal to Ugandans not to allow legitimizing a bill which they claim threatens fundamental rights and democratic accountability. But government seeks to control influence of foreign funding, social media, and civil society organizations. The positive thing on this bill is the title. It sounds so good and noble. Protection of sovereignty. But our sovereignty is already protected in the Constitution.
starting with Article 1 of the Constitution, but also premising all institutions of government and state to derive their authority from the people and to conduct their business in accordance with the wishes, aspirations, and values of the people. So sovereignty of the people is already entrenched in the Constitution of Uganda. Then the question that one asks is why this bill? In the justification for the bill, government mentions the need to control influence of foreign funding, the need to control social media platforms being used negatively, and the need to control civil society, that there is a vacuum or a lacuna in the regulation of civil society. When you mention foreign financial flows, we have the Anti-Money Laundering Act in place that establishes the Financial Intelligence Authority. We have the anti-terrorism laws. Those two laws are strong on controlling foreign financial flows in Uganda, together with the Banking Institutions Act and functions of Bank of Uganda as a regulator of banks and a gatekeeper of money entering Uganda. Critics argue the bill touches constitutional rights, economic stability, and the role of diaspora, but government insists the legislation is for safeguarding national sovereignty and the right to privacy. Also, Clause 28 under Article 27 allows warrantless inspections. Mutonyi Hilda and Mike Bakabulindi, UBC. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.